الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اهتدى بهديه وتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم بزاء الله جل وعز أتات لسيوم بلم نعمة من نعم الله سبحانه جنجرم ويبيو الله جل في علاه بياتات وازيسه. ثم يقايد ثم وانجاقر الله سبحانه وتعالى تووكو لونغوسه إلا تووكو موين نيرزا نغتتنا جلوكو كمبونو بلم زاكوك سبا الله جل في علا سيبينجركم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلما كويكو بيزانا موي إبانغا لنابة قبيرا بتابع بارك الله فيكم وكبيرانغا تتوجتي وعلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقيل الله جل وعلا تمسبا أتوكم متيا أبيبتي وبارك الله فيكم. ما زال الحديث موصولا ومستمرا تشيء غير بإذنه تبارك وتعالى نكتلا يفي نولو جندو وفي لتوابيرانغا tutandikako بإذنه تبارك وتعالى mu kitabo oba mu risala gitutambula nayo okuva twatandikira eno omuto ogugamba al-40 al-athariya fi thana'i as-salafi as-salih ba'dhum ala ba'd. Ebimu kwebyo ebigambo 40 ebyajjanga biva ku basalafu mu kusuuta bannaabwe, nga walillahi alhamdu wal minna. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nga tweyongerayo ku kigambo insha Allah ekyo-16 bi'awnihi tabaraka wa ta'ala wa bitawfiqihi, wa as'alu Allah an yaj'ala هذا العمل خالصا لوجهه. سبحان الله سبحانه وتعالى أبيرينغا أتوغسا نبيو. ekigambo ekyo-16 mu risala yaffe eya mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Ash-Shamli rahimahullahu ta'ala agamba qila li Masruqi rahimahullahu ta'ala. Ayitibwa Masruq yabanga agambibwa oba yabuuzibwa هل كانت عائشة أم المؤمنين هل كانت عائشة أم المؤمنين تحسن الفرائض؟ يبوز ومسروق رحمه الله تعالى انت أبفي ما وفي عائشة ما وبكرزة يلي نغا تحسن الفرائض يلي ألونغوسا oba yali muyitirivu wa kumanya alfara'id amakulu ilmu eya fara'id ilmu eyobusika. Faqala nabeeranga yabaanukula n'abagamba walladhi nafsi biyadi amakulu n'alayira Allah subhanahu wa ta'ala wallah laqad ra'aytu mashyakhata ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Agamba Masruq ng'abaanukula mukubeera nti baali beetaaga okubeera nti bannyonnyoka n'okutegeera oba
mama waffe Aisha radiyallahu anha yali muyitirivu, yali muggundivu mweyo irimu eby'obusika, n'abeera nti yabaanukula n'abagamba nti ndayira Allah laqad ra'aytu mashyakhata ashaabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nalaba abasajja bakulu mu abo basahaba bombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabira abanene nga yas'alunaha 'anil fara'id, bamubuuza ku irimu eyo, yani gamba nti nno nga bamuganyulwamu mu irimu eyo. Wano nno ampuliriza era agobeera barakallahu fiikum, kitwale era kitegeerere ddala ate okinnyonnyoke nti kiba kitegeereza ddala n'okulambika nti mama waffe Aisha yali mwabo Allah tabaraka wa ta'ala be yali yaggulirawo, era waqad warithat ilman kathira عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها, kitegeeza nti yali yanywa n'okusikira irimu mpitirivu okuva ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, oba bingi bye yali yayiga okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ng'era bojjo sanga nti nno mu ilmu at-tibbi an-nabawi enzijanjaba ey'ombaka sallallahu alayhi wasallam oba n'engeri ombaka alayhi salatu wassalam gye yejjanjabangamu, ojja sanga nga ahadith ezisinga obungi mwana wattu azitutuusaako ye maama waffe Aisha radiyallahu anha wa ardaaha, ng'era olw'ensonga nti nno bingi bye yali yayiga ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa bil munasaba era nga kwekyo kyennyini kitegeeza nti nno yali yamujjako ebiwera ddala, wa bimaana yaqaddama, yabeera nga ku ddiini eno ey'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kuliko ettaffaali lye ddene mu kubeera nti yagasa abaddu n'ebyo bye yayiga ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ate era gattako ekyokubeera nti mu athari eno gye tuliko eya mama waffe Aisha nga Masruq rahimahullahu ta'ala abuuziddwa ku mama waffe Aisha, kyongera okulaga nti basahaba mwana wattu awamu n'okubeera nti emyaka gye baalimu tewaaliwo mbeera yonna mu bo yakwekuluntaza mu kubeera nti bayiga eddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, okwawukanako naffe ab'olwaleero nti mwana wattu osanga abamu abakuliridde myaka nga tebaafaayo okutegeera ddiini ya wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ne batuuka okubeera nti ate era tebatutte buvunaanyizibwa mu kubeera nga bafaayo okunnyonnyoka n'okutegeera n'okusoma eddiini yaabwe eyo Allah tabaraka wa ta'ala gy'ababanja okutegeera, okubeera nti buli kyonna kye balina okukola bateekeddwa okubeera nga bakikolera ala ilmu. Amma sahaba awamu n'emyaka gyabwe egyali gikuliridde, abamu nga bakuze mu myaka giseseetuse wa hakadha, wallahi tebakwatibwa nsonyi mu kubeera nga bafaayo okutegeera eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Walihadha kiba kitegeeza nti al-ilmu bihadha ad-din amrun wajib, amrun daruri, okutegeera eddiini okugiyiga obwo nno buvunaanyizibwa bwa kinnoomu omudde okufaayo okutegeera eddiini ye oba okutegeera ekyo ekirimu okuwona kwe maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, bal n'okwesiima kwe maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan ya jama'ata al-khayr barakallahu fiikum, ta'allamu buvunaanyizibwa naddala fi hadha az-zaman, mu kaseera kano ke tuwangaalirako, omudde okufaayo okutuula wansi n'abeera ng'ategeera eddiini ye, n'afaayo okubeera nti ayigirizibwa oba abangulibwa mu kikwatagana n'eddiini eyo Allah tabaraka wa ta'ala gye yabeera nga atusiimira. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله